jamu nange ndaba yekweka kweka ebitategekewa oyo mwana akulembedde mukola ne mukatale story oli kasoma kasoma again yali atuwa chai okimanyo yali atambuza chai muno okakasa oyodde kati yadda bamu bali awo kale kubibye selefane eno program yaffe yebifa mu katale andi kalera abaana bazzeeyo ku ssomero olina omwana nina naye tannatandika asoma kati gwe tongattako sooka oleke mukoleeta ebijaketi byeno muko muko yina abaana tobala mwabazizaayo ku ssomero abazizaayo bonna babakyala bame 10 abakyala 10 tuli mu kwogera bya ddala totumalaako mirembe 10 ntamidde tenze mmanyi bw'owulidde guwunya mbw alina abaana mu bakazi 10 jangu leete n'ebikofiira byo leete n'ebikofiira omusajja obeera naye oyo omusajja mbeera naye abakazi 10 abakazi 10 alina abaana abangi alina bameka abaana abangi baliko mu kutegeera ebbanga lyebaddeko nale tonotono mu nnaku zino aweza abaana 15 oyo gaayi basoma yeesobola yeesobola bebega yeesobola gweolina omukyala ize inafunye banga obadde mu banoonya era nywanye tewandaba tunoonyeza wonna naye omukazi tafunika kale kuvivye selefana betwetanse nabalasani katale katsasajja kaka ako kaleerwe abaana bazzeeyo ku ssomero banaye mweriise kati olaba omusajja ng'ono alidde ebyakabi kuliko ekijanjaalo ataddeko akatula naye omunwe nga olinga ekifi ali mu kulya ekifi ng'omunwe togugira naye olabika nemwoga abaddeko akuliko kunemwoga abaddeko kati ali abalansinga abagenyi basangewo ettooke balowooze n'omwana ono waali baana bameka bazzeeyo ku ssomero enkola MTN momopo ogimanyi osaso ate naawe tereera nkuliko bwekyanga bwodde eri kakati yagala nkole ntye sooka ogire bwoti tuli mu kukola ate ogira abaana olina sibaina baana bataano ama sibaina olinda ki ebidde bya Rubaga ebidde bye Rubaga babikola leero bannaye bendi mu kukolako nawo naye nga ntukisaako nti enkola ya MTN momopeso ogikosa bulungi ng'osasula school fees onyiga *655* n'oteekako 8 hash nobagamba sasula school fees nosasula school fees ng'okozesa enkola ya MTN momope era obulamu ne bukutambulira bulungi mu ngeri ekyasinze okubeera ey'akabi abakyala mwebali n'abakyala onaaseka oba alina bubezi kimutabudde engeri gyakizeemuko bw'ati ng'oyinza oga nti alina bubezi oba kimutabudde lwaki mbonaabona n'abanno wali tusigenda ku gundi tuteekawa tulonda tuteekawa owaayi tulonda tuteekawa ali mu kubala sigenda kumulemezaamu nnyo mayeka bali bize maali mpya emaali yakajja mpya buli muntu alina kyabala ow'obutungulu abala enkubejja kati oba obika ntegeka kubika abaana bazzeeyo ku ssomero bazzeeyo bameka 8 mu basajja bameka 10 abasajja batano tufu tubaleemu amagezi nawe oli omu kwabo bataata wa nkiki oginzo jakunzalira ebizibu asebasi uwo dhambi okweyogeza kwa abantu bagenda bitwala mu biri bya serious wanzala muno dduka baana bameka wanzala mu babiri nawe kyokka ulira naawe sokotereze empewo ulira sokotereze abantu bajja bitwala mu biri bya serious olwokuba dduka alyo mayisidde mukulaba nange nensalawo mbyogere ku mukutu ti omusajja ono yandekera abaana yadduka naye baze kusoma kale yeddira ki bwaba wange awo bantu bagenda okutegeerera wambulira muziro gwo
abaana babiri nga sikugambye neyo kikakyo wakinkweka newammwe nonkwekayo twakoma kusisinkana abantu bagenda bitwala babitwale nze towalampira ku linnya lyange abantu mbagala okuzimba bazimbire ku mannya g'abantu tonyononera linnya siryonoona naye wanzaalamu abadde asaagamu wamma alimba basunganya ekiro batusanga kali essaawa eno emisana neegaana kale wetuli abaana bo bazzeeyo okusomera obulungi wawe mulimu gutambula gutya naye nga kaakakuba kacyankalanyamuko era abasuubuzi mu kaseera kano olaba nga buli omu adduka leero tunaakola kubanga buli muntu ali mu kubala bintu bye buli muntu gwolaba ali mu kubala bintu bye gwolaba ali mu kubala bintu bye buli gwolaba ali mu kubala buli gwolaba salamu alaikum mwebale kubeerayo bannaye bitambula bitya wanji muli mutya mujebale soko nfuni yako okunywa baby girl soko nfuni yako okunywa ate obulamu ate sigezambu biki soko nfuni yako okunywa abantu bagire muli muki Robert batuwe kikyo noosobola naye baba ye yaleero enkuba katusanzeemu twakoledde si wazimbe naye nga kati wano waliwo omukyala ali mpa nawe ebyokunywa va mu bintu by'okwemamaaza nfunamu era ekingakyo omuntu alabirira omwami oyinza okulemerera okulabirira omwami oyinza negwe ndayikangezze omanyi mbuno mpulira mpeekeera ketudduseemu awo mpulira mpeekeera naye nga weetuli ireba abapulogulaamu y'olwaleero weetuli buulira abantu by'otunda agaye tetumuteeka mu bintu bye njawo kubuuzaako baaba yenkuba leero etukoze akabadi salamu alaikum warahmatullah kati kanjogeeko nemuko ye ow'empuuta vaayo simanyi ono ye mwami wonga ndaba engeri gy'omutunuliramuko yangeri soko imireko wana hajati katini sebo twagala kukola ffenna oya kudduka gwe boss oli omwana yasiika oye boss kati gwe okola ki badenze gula na oli customer oze kugula kipiiri nebyakire byezenva wakati badenze gula bifi kugula bifi kitu yakitunda ati 12 akitunda 12 omaliriza agenda kunsiikira mumaze kola busisi baba naye nga n'omuwagizi wa vira mukadde waali wano yeeyongeddeyo eri ye jjajja talaale naye mulabye bulungi nnyo Robert tweyongereko mu byennyanja eno wampuuta buuza kuba tulaba ku BBS telefine abaana bazzeeyo kusomera simanyi baba bazzeeyo naye nga nabalese nga bambadde uniform kumaki oba kumakya oba kiro wasasudde ebisale nzijukira okuba nga nabasasulidde bameka oba yabadde omu abadde babiri nawe tewetegeera setegeera bulungi buto yakugenda mu bwongo simanyi jantubuuze mama wange kubanga mpa ku mama mubuuzeeko mama aliwa so twakoma ddi oyo mumanyi twakoma ddi okulabagana sokoveeyo muko jayo eddembe eryo muko ffe tusobole okubeera nga tukola twakoma ddi okulabagana twalabagana oli otya ndi bulungi ate gusebo oli mu byannyanja bitambula biti bitambula bulungi sebo tuli mu mmeka nawo 1,000, 2,000, 3, 4 paka ku 7 beyo yekusalako yala bannaye Uganda we yatuuse we kiba nti kati omuntu alina okugula ekyennyanja kya mitwalo zijjamu 7 naye nga bakigula nnyo bw'oba osazeeko nga 6 naye nga sisukkawo nnyo wali omuntu asobola okujja n'agula ekyennyanja mu mitwalo 6 bagulira ddala singa bayite bagula senga ne tubireeta kirasi y'abantu kyeyo kyebali abalimi abasuubuzi bonna bagula 6 kitundu eseba niyo kinene
kiri mu kilo nga 4 ate emma kitunze na layisi kiri mu kilo meka nga kibisi nze mbalirawo nga bwe kiba kiri anti nakiguze kibisi okukikalirira ezo zonna ssente actually kilo zonna zijja zeesala mpola mpola oluvannyuma lw'okujja nga tukikaza tukikamula ate kino ekyennyanja oba olidde ekintu ekiri organic ekitalimu wadde chemical era abantu bakubiriza bali ekyennyanja okusinga bagenda ku nnyama kati ennyama kilo mugigula emitwalo 2 naye ng'ogula butwa bwereere na bulwadde naye kino tekirimu wadde eddagala okuleka enku ziotekako ate nga tewali n'omukka ddagala kati ekyennyanja kyo bagulira ababimanyi bagulira ddala era bava emulaga oba balikomeninga kujja kulya byennyanja kiwulira ssebo era obaye tukirya ki ekyakukako gye eno mu byennyanja saakakibwa najjanjagala oba mulimu ngukola ngunyumirwa era gumbezesa bwo endabika kuba kati ate abantu tebalabye ebitundu bya wansi naye endabika yo ne bukyanti oli ku byennyanja guule omulimu tegulina buzibu guno era abakyalo bala bonna baabo baakabwaso ojja bbala bojja kunsoko otunyewuyaalo wasoma nabo we bakusanga ate ndi mu mativu nnyo eriyo nanneegomba abuuza nti ntandidde tudde ebyennyanja kubanga tosobola kuŋŋamba mbu ogenda kuntwala ku mulimu gwakakadde gwakunsasula kakadde omwezi onsite wano ne weba bubiri nnyinza obutajja ddiya kati yasoma nsinga ki ekyakakadde oleeseemu kyaki nkireese kubanga kati gwe olinga ajerege w'ebyennyanja nkitakola mukulu jangu tukole mukulu omaye kati wetutuukidde ne mu byennyanja wano ng'ate n'omukulu naye waali yazze asonda oba asonda zaki ensi erimu ebinene bino byebifa mu katale oyagala kuteekawa leka gwe vva naye mu ebyo birabwa oti muteekeremu wano laga abantu jangu wano sooka oyogereko n'abali ku BBS obayite pulogulaamu zo zibawe simbira wano taati sembera bulungi wano yogerako n'abatulaba bifa mu katale tunula bulungi wali mu kamera wa kamera tozimanyize nga nkutereeza kamera yiiri eno kati buuza kubatulaba abatulaba mbabuuzizaako mwenna muli mutyeyo mwebale kulaba BBS nange banguddeko wano mu katale mu Kaleerwe ndi mu kwetetenkanya njiya bulamu olina mu kasente ompeeyo kuba nnoonya sente bane mulete ku sente bebi mulete ku sente omukulu sooke tumugjemu anti kati jalibu sooka waye jalibu tandika tutandise awo kale awo maze kasitoleta kasente ani ayongerayoko bannange eno kyolina okumanya amazina agange siriko nti oba nzina kino tempulira nga gazze genjiwawo oba gakkolera oba tegakkolera gwetereera sigwo nzaala oba onyumirwa oba tonyumirwa beerawo sigenda kufanjala lwa mazina abula katonda agaba emirimu naye maama musajja yagunkwasa oba gyali gimuweddeko banga ebifa mu katale nenga katonda tolina buyinza ku muntu muno eyakusinza aba yakusinza okikkirizanga gwe ne bw'olikola eddagala erisiranya akalimu kalyako wakyali mulamu oba omala byambulago obuulidde mulete sente naye okujjako omukazi gw'ennaku neddoga eri kusumbu ekikunyiza kinga omusajja anoonya sente oyomba ki tuwama tuwaka tolina nowulira ng'ofa nogamba ogule butwa kati onyoyombera ki mubutuufu olaba wano omulimu guno nga bwe ngukola bwe ndi naye mu famire waffe gye nva nze ndiyo ng'ategeera eri famire enkyankalamu mubali ewammwe abaana tuli 8 gwalimu amagezi naye nze ndimu ng'ategeera nze mugezi waabwe weesiri teri kigenda mu maaso ate bambi ekibi waliwo sente njagala batuwe ku sente tuli mu kunoonya sente naye kaakati nsaasira abaana b'omukulu ono kwegamba ennaku naawe kwata omulaba jangu muko jatunonye sente yategeera ewaabwe kaakati awo naye naawe abampi n'okweteekawo
oba abampi kiki waliwo omumpi gwolanoaba ne mutuvumaganyisanga so tuwe ku ssente wamma tuwe ku agenda kuwa tofaayo agenda kuwa akasente njagala okole ssente ove wano waliwo abampi batama bannaye mulete wamma ku ssente tukole n'omukulu muweyoko ule ane bannaye muanaye waba omuntu nga yayina ettima ng'olabira ddala musajja sabula musasangula atagwa bwomi mukwano gw'abangi nambe mukemba sejjita saagala yenyenya njagala owuliriza obugambo bwange osanga oyigayigamu it is a Friday sasi musango kinaava ku bwongo obwo kansooke kubuuza bataata bamaama ensi mugisanze mutya temulina mirembe naffe kennyini tetulina mirembe eka tuzunga buzunzi mutuwa ku ssente naawe nga bw'otulaba tulabye n'okuyenjeera olwa siringi ze tujja olenga obulesi tuzinoonya naye bwe zigaana mbuuza okola ki ogeza okubba mulete ku ssente zino naye zonna neyanziza nnyo ebale nnyo munnange tewali zitakola zonna zijja neyanziza nnyo obwafunanga atogezangako kusabirira afiirwe osabanga busabi ekyo kyaba alina olirwa edda n'okifuna ate bw'omusaba mmotoka n'agikuma n'akuwa kabboota mukama omwebazanga nnyo akuwonyeza okutambuza ebigere singa lw'obeerezaamu n'olaaja nanze yannyima mmotoka olaaja na mmotoka ate waliwo puulo teriyo kalala tetujja kubeera kwako kamu olina okukola nga obalansi sooka onzijemu wadde tokisuubira kino nawe obadde togere wadde tokimanyi ogize bugizi oyagalako ku sente zenfunyako kakati wadde okisuubira twakitombazeemu ku magezi mukama wange bino ebinange sina kyembifunako kiri awo just okitegedde buno buseede kitugaba n'ekikanoonaalya n'olyalya bizzemu entonda kiri zonna kwata manye nti ekifo kyansaze zonna yetwala manye nti wanziba ninkite kadiendako kati ononkubye ecupa ekyankoza bbandi eyo kuba nti njirimu bwomu toyagala bintu byagabana sibyagalira ddala naye oyina abaana leka naawe tokimbuuliza mu bantu bwobega osobola obyogera kati kikubuulizeewa byama byange tontyoboola kutuusa ku ekyo ne bwe mbanga mbalinira sibyogera basoma bo nga bazijjeewa muno nsobola ofunamu sente ziweerera abaana naawe olangira bulangizi mbadde yakasente akutukose enkola ya MTN momo tukateeke ku simu yo naye kanzijamukko kale mu magezi mpola nga tebalaba eno enkyo noobaamu muno twakayima akaseba tusiwenga leero wetwetwadde it's a Friday ladies and gentlemen tuli mu katale kaleerwe gyensanze star mwagala ki okalira imba amakulu nkomyewo abadde mpise nkusaba nkomyewo muswaswangule ekozo owulira serefu asinza wagizi endonga efudde tugireka tosobola gireka sebo tuli live naye annaye mugenzi byeyaleka sooka ozinemu abantu fukulamuko wano ag'ekikazi sooka ozinemu ag'ekikazi oli takwata nze ali kuggwe ontwaliramu ssebo kwata munno saagala nze bintu bya kamera guno omulimu gwenkola teri amanyi mu kyalo waffe nti ngukola okitegedde nze nkola mu byakwebuzaabuza ku kyalo sikolerayo tebakulya ekinusu ani aswalira ku kyalo
erinzirayo mbalodi eno koma sigitwalayo n'omuzindalo tegugenda bandabira ebisayiso okulaba konze kale ng'onyiridde ntinyiridde ate wako kukulisaayo abaana tuli Kampala muli saidi kindi tuli Nakasero mukola ki kola hardware mwongere ku ssente muve mu byekisirusiru byammwe ebyokulooza mbu sho ya bwereere webaze ku bawagizi bo tuli wali live ku BBS abawagizi bambi mbebazizza nnyo mwebalire ddala mwebala abalabi ba BBS TV nammwe abampagira nga mumpadde kasente nga bayiseemu tukoze mmeka amanyi nakiba kirungi awo ne tubawa accountability era bye bisinga okunyiiza muntu kumbuuza mufunye mmeka kyekyo lwaki era bandi njirimu omuntu omu nze mpayalinga nze nsolooza nze nkolanga muso y'ebyuma teri alina nnyo kumanya biyingidde mu nsawo toyingira mu byambalirira tusigaze omukwano owe kakati shoda tuwe programu yo eya wiiki ejjanga bw'eneetambula okutandika Mande tugenda kutambula tutya bani abakusuubira lwakubiri tukusuubira wa lwakusatu ng'endonga entambula bw'etambula tomenyekana bingi nze siba na programu ogwa bugwi ensi njirimu nga kizibitibwe bukya ku makya we mpulaningira ekyokukola nsula sina kyemmanyi olabiraawo ndabiraawo era mbadde saategere ndi nja kujja ano mu katale newa olunaku oyinza kuŋŋaanyanga mmeka ebyembalirira nabigobyemu toyeyo toyingirayo binyiiza ekyo kite wali muganda wange ono yogera ne bano bano abatunda ebyennyanja ebirungi wano kyoli bw'aba yagadde kinfuwa ekyennyanja ng'ekiraka ekisajja kiyimbye bulungi kankiwe ekyennyanja ekiwuta ekikalu nga kino beekigegge waliwo omukazi omumpi oli alina omutima omulungi yasoose kuyomba mugamba afune akaveera ka gulini akaveera ka gulini omukulu ogenda yajja kikola muteremu ekyennyanja ne baba amagoba oba ogalidde gonna mba muyiseeko nnyo ekyennyanja oba omuyiseeko nnyo kale mukireke ku lwaffe tujja kunoonya mpolampola lwaki nsingako mbagaliza wiikendi ennungi nkakasa nti ngibayingiza bulungi mu mood ate obulamu ne butambula ng'ekyasiza okubeera ey'akabi yenze diipa the microphone group paka nga tuzze Musasajja Kabaka awangaale